Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero njagadde mbalaga eddagala eryo liyitibwa lulimi lumu. Waliwo wamubuuzizza nti lulimi lumu oyinza mufuna otya, amerawa, toyinza kumusangawa, n'ombuuza nti afaanana atya. Lulimi lumu ono wa mirundi ebiri, waliwo akakazi n'akasajja oba akanene n'akatono. Kati njala weetegereza ono lulimi lumu ono amera wansi, amerera wansi kwegamba alandira wansi, bw'atyo bw'amera ddala ono gwenkulaga. Lulimi lumu ono atera kumera ku ttale okuliraana ekkubo, kwatera okumera naye ng'amerera wansi. Oba asobola okulira mu bisambu n'abanga awanvuwa mu kkone nga bw'okalaba kakwegamba kati kamerera kalandira wansi mpolampola naye ng'alabika nnyo engeri gy'alina akamuli. Alina akamuli kaba ka yero nga bw'okalengera mpolampola omwo. Akamuli kaba ka yero nnyo naye nga kaba katono. Y'oyo ayitibwa lulimi lumu bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Lulimi lumu ono mutaddeyo nnyo ku channel yaffe eno Kyayiti kwali. Osobola omukeberako ojja kuba omulaba n'okusingako wano. Lulimi lumu ono oli ajja kwebuuza nti ayamba ki? Lulimi lumu ono byayamba biwerako era nga bw'omuwulira nti lulimi lumu. Singa obeera oyagala tugeze abaana b'ewaka babeere nga bakwatagana, osobola okubeera ng'osobola omukozesa omufuna ng'awerako n'oteeka amazzi mu bbaafu n'ogamba abaana ne babeera nga banaabako, naye balina kunaaba ku mazzi ge gamu. Kwegamba oteeka amazzi mu bbaafu nga gawerako n'omuyengeramu ne babeera nga bamunaaba. Bonna babeere nga boogera olulimi lumu. Mukitegeera mulungi nnyo mu nsonga ezo nga mwagala mukwatagane abafumbo mubeere nga mwogera olulimi lumu. Kwegamba oli nga oba agenda kukola ekintu asooka kubuuza ku ggwe nti kino tukikole tutya, kye bayita okwogera olulimi olumu. Abaana tebakwatagana, omwana omu afuna n'aleka banne n'atabafaako. N'olwekyo lulimi lumu ono mulungi nnyo mu kubeera ng'abaana abo bajja kukwatagana nga bakula. Osobola okuyenga abalenzi ne banaaba bokka n'abawala ne banaaba bokka, olw'ensonga nti si kirungi amazzi omwana omuwala ganaabyemu ate si kirungi mwana mulenzi ganaabamu. Abalenzi banabe bokka n'abawala banabe bokka, kijja kuba kirungi nnyo. Kwegamba omulenzi n'aba mukulu nga mwinawo n'omuto omulenzi, bonna banaabe kwaga amazzi g'oyengeddemu lulimi lumu, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.